Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Amawulire agava emitala w'amayanja galaga nti nno abayeekera ba M23 bakutte ne babisuulamu engatto ne baolekera eggwanga erya Kata gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Boolekedde eggwanga erya Kata era bwe njogerera baatuuse dda mu matwale gwa musajja mukulu Muhammad Ali ono nno nga yatwala oba tumuyite omulangira wa Kata gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abayekera ba M23 babitaddemu ddengatto tebalutumidde mwana. Jjukira nti n'oluvannyuma lwa Felix Tshisekedi ne Paul Kagame okuva mu Kata okuva mu nteeseganya eza dialogues okutebenkeza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nabo abayekera ba M23 bagaye tebagala dutumira mwana kebabiteekemu engatto era mukwano gwange gwampuliriza enkoko baagikutte mumwa ne bakeera mu ggwanga erya Kata era nga bali ku butaka. Byonna byonna bigenda mu maaso n'okuteeseganya tetunnabimanya nga tetunnabitegeerako nga we tutaategedde ku meeting yaabwe oba ku appointment yaabwe ey'abayeekera bano saako n'abakulembeze eri mu Kata. Oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano. Gwagala otweyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'eggwanga erya Angola okutegeka samiti nga bagenda kukola peaceful talks wakati w'eggwanga erya Rwanda n'abayeekera ba M23 ababaakingibwa saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, wabula bano abayeekera ku ssaawa envanyuma tebaakiika mu meeting eno mu samiti meeting newankubadde abayeekera tebaakiika naye ne Felix Tshisekedi yennyini pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo teyakiika mu dialogues ezo oba mu samiti eyo, wabula yasindikayo mubaka. Abayeekera baagamba ku ssaawa envanyuma nti babataddeko sanctions nyingi saako n'omuwendo gwa ssente abakulembeze baabwe okubanga bagenda kukwatibwa era ze zimu ku nsonga ze baawa, era ne bawaako n'obukwakulizo nga baagala Felix Tshisekedi aveeyo mu lwatu alangire nti naagenda tuula ku mmeeza yemu naffe ateeseganye emirembe. Naye bwe biba bigaanye temutusuubira kukiika mu ntuula zammwe ezo era tebaakiikayo. Newankubadde tebaakiika tekyalemesa dialogues ezo genda mu maaso era meeting agenda mu maaso n'etuulibwa. Wabula oluvannyuma meeting teyavaamu kalamu yadde, wabula ate enkeera twalabako ku Felix Tshisekedi pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda gwe balumiriza nti no yabaaki nga bayeekera bana ba M23 era yabafujjirira nga bali mu ggwanga erya Kata nga bagezaako okubanga bateeseganya emirembe. Wabula abayeekera basinzeeyo ne bagamba nti meeting yonna oba samiti yonna egenda mu maaso eteeseganya nga tetuliimu, ebyo mubalaga mu bulago mufuuyira ndiga mulere era ffe tetugenda gibala, tewali kijja kukolebwa ng'abayeekera tebageetinze involved mu kyo. Era kati tulaba baakedde biteekamu ngatto enkoko ne bagikwata mumwa ne boolekera eggwanga erya Kata okusobola okulaba nga bageramu n'omukulembeze asobole okubanga ateekawo tomanya dialogues n'enzikiriziganya y'okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Njukira nti nno abayeekera bano bagamba omukulembeze waabwe Bisimwa bagamba nti nno baateekebwako omuwendo gwa ssente singa bakwatibwako, so kyenzimu ku nsonga ezibalemesa okugenda okukiika mu ntuula zaabwe ze bategeka. Ne UN recently yategekawo olutuula mu kibuga Goma naye era abayeekera bano tetwalaba ye baakiika, meeting baagikansolinga. Wabula ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwe tulimu samiti yaddamu okutuuzibwa nga chairman wa kakiiko yali akuliddwemu akakiiko kano okulaba nga agenda kubiranga mediator ye muganda waffe ow'okumulirwano William Ruto, nga waliwo samiti yategekebwa okusobola okulaba nga bateeseganya nga muggattiddwamu South African Development Community saako ne East African Community okulaba nga basobola okutebenkeza eddembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Tetumanyi kinaava mu meeting mu nsinkano y'abayeekera bano mu ggwanga erya Kata mu kibuga Doha, naye tubirinze nabyo tugenda kubanga tubibawa. Munaabaamu akalundi akavuddemu tujja kubanga tubategeeza tulabe oba eggwanga lya Democratic Republic of Congo nalyo linaddamu okubanga lifuna ku mirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkyayongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Gwe atannatwegatta
gattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otuyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mubale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo mikwano gyange abampuliriza. Yes, oli ku UG Updates TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mubale kwekuumira ku UG Updates TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakubba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku UG Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.